Abawagizi ba Express FC babiri okuli Noah Mukenya ne Sulaiman Zimula basimbiddwa mu kkooti Matugga ne basomera omusango gw'okuba n'okulumya diifiri Fahad Sekayuba nga bamulanga okusaliriza ttiimu yaabwe mu mupiira gwa liigi y'eggwanga wakati wa Express ne UPDF. Bano omulamuzi abazizzaayo mu mbuzi ekogga okutuusa nga 28 omwezi guno omusango gwabwe lwe gunaddamu okuwulirwa. Wabula fufa nga ky'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga kivumiridde abawagizi b'omupiira abeefuddemu koko mu kutwalira amateeka mu ngalo. Tuvumira ebikolwa eby'abawagizi abamu betusuubira nti no batono nnyo abagezaako okulaba nga bono n'ekitiibwa ky'omupiira obu ebitiibwa bya clubs ez'enjawulo nti abawagizi babikola lwa bwagazi bwa ttiimu zaabwe naye ate bakikola mu bukyamu. Abawagizi basabiddwa okulopa obutali bumativu bwabwe eri akakiiko ka FUFA singa babeera n'okwemulugunya kwonna. Genda mu makubo amatuufu aga FUFA opetitioning ekyo bakyetaaga naye totwalanga mateeka mu mikono gyo. Naffe babeerawo ensobi ekoleddwa ku sayidi yaffe oba bareefu oba officials betulinako obuyinza tujja batuuza n'okubakangavula okusinziira ku mateeka nga bwe galagira. Abafufa era batubuulidde ebimu ku bye bagezezzaako okukola okulaba nga bakendeeza Efujjo wamu n'obutali bumativu bw'abawagizi ku bisaawe. Etaddewo embeera ekolagana n'ebitongole ebiri international okuba nga tulondoola barefari bano mu ngeri y'emipiira gye bakola gitambula naye olaba nti kati embeera ekendedde. Abawagizi era basabiddwa okulabira ku bannaabwe abava mu nsi omuli liigi ez'omupiira ez'amaanyi ng'e Bulaaya. Tubeeko kye tuyiga abawagizi beeri tebeeyisa ng'ate ffe. Tetuyinza kulaba nti omuwagizi agenze mu kkubo n'akuba reefu. Oluvannyuma lw'abawagizi ba Express okusiwuuka empisa, FUFA yayimiriza emipiira gya ttiimu eno egya liigi kyokka gye buvuddeko oluvannyuma lw'ensinkano wakati wa baddiifiri n'akakiiko akafuga omupiira bano bakkiriziddwa okuddamu okuzannya. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.